Congratulations His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wowulirira bino ng'eggwanga lya UK Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine limuggyeko bbaani gye libadde lyamuteekako okumala emyaka 10 nga tayingira mu nsi yaabwe. Byava ku kinno. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku batakkiririza mu bisiyaga. Kyokka ate nga tukimanyi bulungi nti abazungu ate ekisiyaga bo bakikkiririzaamu. Era bakugamba nti bw'ogaana omuntu okulya ekisiyaga oba olinyiridde eddembe lye. N'olwekyo baawukana nnyo n'omuntu agaana ebisiyaga. Naye ate kyannaku nti Museveni bwe yasayininga ku tteeka eribigoba mu ggwanga erya Uganda ate ye basigala baddiiringa naye. Kitegeeza nti ddiiru zaabwe ne Museveni nneneko ate era nga zo za njawulomu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yavaayo n'akivumirira n'agamba nti ye takkiririziganya nakyo. Bano baamuwera obutadda mu nsi yaabwe okumala emyaka 10 era nga tebasobola kumuwa visa egenda mu ggwanga lya UK. Bannayuganda bangi abali mu ggwanga erya UK babadde balaba Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'agenda mu mawanga ag'enjawulo, ng'agenda mu America, ng'agenda e Canada, ng'agenda e South Africa, ng'agenda mu mawanga gonna gabadde atambula ebiseera ebyo. Nga basaalirwa nnyo beebuuza nti yee lwaki si ffe? Ffe tulifuna ddi omukisa ogumulabako kuba naffe tuba twagala ajjeko eno ewaffe. Naye abasajja abazungu babi nnyo nti bamuteekako bbaani tebamukkiriza kutuukako eno. Nga beebuuza nti naye musango ki gwe yakola ogwo? Okugaana ebisiyaga kitegeeza nti ogwo yazza musango? Abazungu bwe mugamba nti nno okugaana omuntu okulya ebisiyaga muba mulinyiridde eddembe lye. Lwaki mwe mulinyirira eddembe ly'omuntu atabyagala? Bwe batyo baavaayo ne batandika okweyiwanga ku street za Bungereza nga beekalakaasa bagamba Abangereza mujje bbaani ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetayizenga mu UK nga mmwe bwe mwetayize ewaka e Uganda. Kubanga tukimanyi bulungi nti abazungu abajja mu ggwanga erya Uganda tebazibirwa nsalo. Bo bayingirira we baagalidde wonna olw'ensonga y'okuba nti bo Museveni abafunamu. Ate nga nabo bamufunamu kuba obugagga bw'eggwanga Uganda be basinga okubuganyulwamu n'okusinga ku bannayuganda bannannyini bwo. Kino kye kyajja bannayuganda mu mbeera ne beekalakaasa nga buli olutatadde ne balumbanga embasi za Uganda eziri e UK ne bagenda ku UK woofiisi zaabwe ne babalumba ne babagamba Kyagulanyi Ssentamu muggyeko bbaani. Munnange lubadde teruli lutyo nga bawandiika ekiwandiiko nga bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bbaani ye ebadde ekyabulwako emyaka 2 esaziddwamu era kati waddembe okugenda e UK nga bw'ayagala takyaliko kkoligo. Bannayuganda kibawadde essanyu era ne bategeera amaanyi g'abantu gakola. Bannayuganda balowooza nti abazungu abo be bandibadde basinga okubeera ab'amaanyi kuba naffe be tutya. Be bandibadde basinga okubeera abakakanyavu nti ku kye basazeewo tebasobola kikyusaamu. Naye amaanyi g'abantu bumanyira nti gakola. Bannayuganda amaanyi ge batadde ku UK. Bannayuganda bali mu UK batono nnyo okusinga bannansi b'e UK. Naye omuzungu awannye ekitiibwa ekigambo ky'omuntu. Omuzungu ayagala nnyo okuwuliriza omuntu oyagala ki, osalawo ki ky'oyagala ku nsonga eno era akiteeka mu nkola. Bwe bategedde nti bannayuganda kye basinga okwagala kulaba nti pulezidenti waabwe aggyibwako bbaani era yeetayize mu ggwanga erya UK, tebaluddewo bakikoze. Naye kyewuunyisa nti nakyemalira ate ye ekyo tayagala kiwulira. Bannayuganda ne muwanika mutya amaloboozi gammwe ne mugamba nti bannange kino tukikooye mu ggwanga lyaffe okulaba nga kitambula kityo. Yagamba mugenderaawo nze we mbaagala. Tawa ddembe lya buntu kitiibwa kuba tasobola kumanya nti bannansi baagala kino kankikyuseemu. Tasobola kumanya nti bannansi beetaaga eddagala mu malwaliro kanditeekeyo. Tasobola kulowoozaako nti bannansi beetaaga enguudo ennungi kanzibalongooseze kubanga bawa emisolo. N'ebyobugagga by'eggwanga bye tutunda tufissengako akasente katonotono kagendenga ku nguudo, tukole ku malwaliro abakiri agayamba ku bannayuganda, tutereezeeyo ku masomero agayamba munnayuganda. Ebyo ne bwabiwulira nga bannayuganda mwekalakaasa muddamu ye ekyamagezi kyakola kuggyayo ebimotoka bya ttiya gaasi, kuggyayo mumamba n'aziteeka ku luguudo ne babakubamu amasasi abafa ne bafa. Kubanga tewali nakyemalira awa ddembe lya buntu kitiibwa. Naye omuzungu gwe twandirowooza nti ate ye yandibadde mukakanyavu nnyo nti bw'asalawo aba asazeewo, kubanga tukkiriza nti abazungu be batera okuyambako ensi naddala ng'ezaffe ezikula obukuzi mu bya ssente. Twandibadde tulowooza nti omuzungu tasobola kuwuliriza kigambo kya munnayuganda n'akiteeka mu nkola. Naye olw'okuba bawa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, Kyagulanyi Ssentamu wawulira bino nti aggiddwako bbaani era akkirizibwa okwetayiza e Bungereza.
Kyagulanyi Ssentamu bino lumugudde mu kutu n'alangirira n'agamba Abannayuganda bawangalira e UK nti beetegeke kadde konna agenda kuba abatuukako. Twebaza nno abantu bano olw'okuwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa. Twebaza abantu bano okuwulira omulanga gwa Bannayuganda. Kino kitulaga nti kati Abannayuganda byonna bye bazze nga bateeka ku embase za Uganda mu mawanga ag'enjawulo gye bali, okwekalakaasa kwabwe tekufudde ttogge. Tukkiriza nti byonna ensonga zaabwe ze bateekayo ziwulirwa era ziteekwa okuba nti zikolwako. Kaseera buseera Bannayuganda mujja kuba mwanukulu omulanga gwammwe gwe muzzengamu ku bakosituiti z'amawanga ago gonna gye muli. Abajja beekalakaasa temukoowa kubanga kye mukola kiraga nti bakiwulira era babiteeka mu nkola. Bw'olaba okusaba kwammwe kwanukuddwa, bw'olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akkiriziddwa okuggyibwako bbaani ebadde ekyabulako emyaka 2 ne bagikansolinga, kitegeeza nti omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo era musiimibwa, era mugende mu maaso n'okuyisaayo bye mulaba ebitali birungi mu ggwanga Uganda. Abantu abo babiwulira era bajja biteeka mu nkola.